wanaluwa agambye wanaluwa ekikazi kamalo njagala kupininga comment ye kikino comment hiyo nzipeninze yakakola comment singa nnya okubaleta natandise agamba nti I have to apologize to Bruno K. Kati abantu abamu balowooza ndi musiru nga bo, abantu abamu balowooza ntegeera nga bo. Difference eriwo wakati wo nange yensonga lwaki oli muwavu nnyo ate nga nze siri muwavu. Ekyo kiba kitegeeza nkusinga okutegeera. Teri mugagga abeera musiru. Gwe omugezi ng'oli mugagga ng'oli muwavu lwaki sente ziba zaakulema. Kitegeeza tosobola kuŋŋamba nti nnonze neetonde nga tetwenkana magezi. Kati gwe ku lumu kulw'okuba totegeera oli musiru olowooza nti nno Edimiza yakoze ensobi. Nze ndi musajja mugezi yensonga lwaki nkusinga status, nkusinga erinnya, nkusinga embeera ennungi, nkusinga ebitabo kuba ndi mugezi. Singa gwe obadde onsinga wali badde oli mugezi okunsinga nga bwe kiri nti Bobi Wine mugezi okunsinga, nga bwe kiri nti Bebe Cool mugezi okunsinga, nga bwe kiri nti Chameleone mugezi okunsinga. Okay? Igwe ate nze ndi mugezi okukusinga. Kati gwe byolowooza ate nze mba mpiseewo. Okay? Kati gwe bubeera ng'oli mukulowooleza nti no weetondere Bruno K. Nze amuno nti that kind yakoze eki okugenda okuziika ayagala mufu. Okay, yaguze kesi ekolera ku remote. Kati nze neetonde nti no yakoze eki yaguze kesi bagirya. Gwe bazise mu kesi ya remote ne kumukeeka kuliko akomawo. Kati nze oyagala Edimiza ku integrity yange ngende as low as you think stupid gwe kikazi gwe kidayana tisimanyi dina hali era gwe oli dina hali. Yeso kuma kisobola na kuteeka kifaananyi kyo mu profile because you are total fool. Tosobola kugamba Edimiza nti yeetondere Bruno K nga ne family wawulidde yakutaaka zindaalo ne beetondera family nti bannange mutusonyiwe byonna ebyasoba. Goloza babadde beetondera abantu kubanga bakoze bulungi. Omuntu bw'okola ekirungi weetonda oli musiru. Kati gw'osuubira Edimiza integrity brain power. Nze Edimiza ngende mberenga gwo musiru. I'm not that. Inze I don't go infanana y'omuntu kuba teryandiisa. Oba alabika bulungi oba alabika bubi teryandiisa. Teri yo ansuza. Teri yampa kintu kya bwereere. Nze I don't go for anyone. Inze kituufu kiyita kituufu. Kuba tugenda kumpaana katugenda kumpaana ki? Nti kamba buulire. Inze Edimiza sirire ezo okugulira omuntu case ekolera ku remote ng'omukazi yafiiridde kafaliso buno baba nomadics bwe bazingako ne batambula nabo abalunda ente. Obeera omuwazi oyongedde okwasamira mu bantu. Kesi gye waguze eyo kesi ya remote si kyakabi nnyo by the way. Eyo nenga kesi eyo eri mitwalo 8 kakadde oba kakadde kamu kitundu. Rafule bwezityo yandibadde akutteko emitwalo 15 n'agulira omulwadde omufaliso omulungi kwe yandifiiridde ne yafiiridde kafaliso oba kitegeera buno bwaba nomadics. Kati ng'era gw'ogamba Edimiza nti ndi mutumbaavu okutuuka ku grade eyo. Ayagala mufu aba yabadde ayagala muntu mulamu. Yabadde ayagala mulamu oba yabadde ayagala mufu. Era gw'olowooza family okuvayo okwetonda beetonze kuba Bruno abadde mulungi nnyo eri omukazi kiki. Kati nze family yali tesobola kunneetondera muki tewali kuba liita talina nsobi gye yali akoze gye ndi. Nange family yange teyinza kwetondera saidi y'abaliita kuba sirina nsobi yonna. Kaakati gwe omusiru mamua kino kikazi kino simanyi kiddina hali simanyi kaganda ekiringa amazi. Kati gw'olowooza
osobola okumubatiza okugamba Eddie Mizaya mpaane case eya remote ng'omukazi yafiiridde ku kifalisa ekiringa ekya ebiringa bino byebasola bye bateeka mu ndiga. Eno abazungu abalunda ente obuyana babugulira ebifaliso obwo ne babuteekamu kwegamba tebusula ku sementi era tebusula boku bisubi bateekamu awo ebigundi kwegamba bagiyita nassale obuyana bwente kwe bubeera oba obuyana bw'endiga biki kafaliso kebagete omukazi kwe yafiiridde kikuyamba ky'okuleeta keesi eya $1.5 ng'omufaliso gwa $15,000 kati gwe ng'osuubira osobola okugamba Eddie Mizaya inze Eddie Mizaya amanyi nti omufu abamufu oba bamuzise mu keesi oba mukeeka biki tagenda kudda mpe value omufu okusinga omuntu omulamu. Bruno-K bazadde be okuvayo okwetonda bategedde nti no bazaala ekiwe mmeneku ngoloza oluyimba luno ndukubye lwaki okugulira abakungubaza emmere n'obasalira ente ne balya ng'omulwadde afudde talina wadde akatunda kanywa oba yalwala ki nga takalina sente z'oguzeemu ente abantu bali abaze okuziika b'osinga okwetaaga obeera ng'omuntu omusamu asanyuse nti kandaga abantu nti ekyo ekizibu nkiwonye. Nze Eddie Mizaya mmanyi nti omuntu omulamu gwe bateekako amaanyi asobole okuwona naye kati n'ogalaba gaasama kati go galowooza nti kulw'okuba galina obusimusimu nti asobola okugenda ku peegi ya Eddie Mizaya naye n'abeerako byayogera alinga amazi kati gwe mukwano simanyi dinahali I tell you soko obuuze Mukama Katonda ekyakwavuwaza soko obuuze Mukama Katonda gwe lwaki tolinga bawala banno mu status olyoka wepankire ku bantu abalinga ffe ife tuli bwe tuti kubanga Mukama Katonda atulaba nti we are real inze tojja kujja kuntiisatiisa kubanga olaba obeera ku TV nze TV nazibeera kate nga bansasula omusaala ye Bruno-K wamu okugenda ku TV amala kusasula nze ku TV ogendako bansasula okay kati nze tebantiisatiisa nandabika ensi ngirambudde ogenda kuntiisatiisa ki nti benajja mu America Eddie Mizaya tajja kusula wange nze ngenda okutambula nga ngenda sula mu hoteri Allah ekyo nkimwebaliza yensonga lwaki mulaba ndi carefree sirina gwentya kuba teri omuntu agenda gamba nti kino kidayana kino kimanyi Eddie Mizaya bwanajja mu district yaffe tetujja kumuwa wakusula nze ngenda okujja wamwe nga ngenda kusula mu hoteri okay yensonga lwaki mulaba mu bantu bonna bali ku net kuno nze ndi carefree embwa ngiyitambwa bwene bona ovayo n'ovuma ebivumo 1000 okay toyina kyogenda kukyusa ku Eddie naye ng'ate bwe nkukuba empiso nkuba eri ennyini simanyi bagiyita penicillin simanyi waliwo eddagala eri erisiiwa tedda omusujja gwatulumanga nga batuwa amakerenda ago agasiiwa maama nyawo nga weetakula wenna obeera bwoti naye nga gawonya simanyi bagayitaani aspirini kati nze ndi aspirini okay ndi aspirini igwe tomanyi gwayasama tomanyi messages ze nakafuna okuva mu family ya Bruno-K Eddie Mizaya omwana musonyiwe bambi oba yakola enso inze ndi aspirini okay mbeera no nenkukuba empiso nekutambula nekutuuka ne ku lulimi era video gye nakoze eyasitudde family ogenda okwetonda gwamanya amasimu ge nafunye okuva mu bano ba YouTuber ndoza babi kati Bruno yabagambye bakyali bange abo kulwokuba bamanyi bamanyi munnange Ibula yogera ko ne Eddie munnange Faruku kubira ku Eddie ne ogundi kubira ku Eddie teri YouTuber tankubidde simu
nti simanyi Eddie Bruno K bambi muleke bambi nyo muleke simulinako mutawaana nze Bruno K tayina kye yali ankoze mu bulamu kuba n'okumusisinkana simusisinkanangako nze sirina na luyimba lwe lwonna lwe mmanyi agakatonda mu ggulu katonda okunzita ekiro wallahi yamusina luyimba lwa Bruno K lwe mmanyi nze mmanyi kifaananyi kya Bruno K muntu nti bamuyita Bruno K kubanga ye kati amanyikiddwa n'osinga ennyimba ze naye wallahi yamusina luyimba lwa Bruno K lwe mmanyi kati muteekerwaki era mukwatibweko ennugu lwaki nange njagala kugenda kubeera kyanja eyo gy'abeera nedda nze njogera mazima era mwe bannayuganda abaludde nga mujja mungoberera osobola okwebuuza Eddie Mizaya ani gwe soogerangako ng'alina ensobi okuddako Pulezidenti Museveni ne Kabaka nenze teriyo celebrity gwe nkeba Juliana bonna nabakubakuba dda era ne bava mu nsobi zaabwe kati bantu balamu kati essaawa zino bwe nvaayo ne njogera ku Rema mbaera musobya Rema talina nsobi gy'akola kati Duli yakola ebiri n'abivaamu kati mukazi mukulu ali mu famire ye abo bonna abaminisita bonna neera bonna omala okumukuba n'omutuukirira n'akugamba nti Eddie Mizaya ne wankuba nnyo bw'oba okuba owumbirira naye ng'ekituufu okyogedde nze temunsuubira kugenda ku wooteri ya Luna mu biru ndyewo emmere y'obwereere when I go there I pay ntulanga customer oba Luna mu biru namwogeddeko oba saamwogeddeko bw'ayisiriwaza najja n'agamba nti Eddie Mizaya wankoze kino ayagala okukubagana awo tabbu wejjira nze ndiriyo nze tebantiisa ti Sambu Farida nakazi wakola ku TV nze sirya TV era Farida nakazi bwe kwatuula bakola ku TV nga njagadde nsobola okugenda ku TV nenkyalako kuba nze mmanyi abali mu ofiisi eri abalagira kati temuntiisatiisa ebyo bya kisiru omuyaayi bw'abeeranga kati bannayikamba nyumize sorry ate lwaleero si bwe gubadde mbadde sigenda kwogera ku kiwemmeneko kino naye one omuwala oyo kati kamba buliemu katini kennamutegeddemu omuwala oyo omugenzi Rachel yali abeera ennaaliya ng'akola mu insurance company noke kantandike bwe nti omuwala yasoma n'afuna diguri okuva e Makerere ku university ng'abeera nnaaliya ewaabwe n'amala okusoma n'afuna omulimu mu insurance company era ng'akola awo we baalabaganira ne Bruno K bwe yamala okumuzina n'afuna olubuto n'amutegeeza nti nafunye olubuto Bruno K n'amuddamu n'amugamba nze sizaala nkyali mwana muto olubuto lugjeemu Rachel yagaana okugjamu olubuto Rachel ne bamugoba ku mulimu ng'olubuto lumutawaanya olwa insurance taata wa Rachel yakubira Bruno K essimu n'amugamba nti mukazi waali lubuto omuyambi otya ng'omuzadde Bruno K n'agaana okubasisinkana Bruno K ageze okuddamu okubeera nti akwatagana ne Rachel nga Rachel amaze okulwala ate nga n'omwana oyo omwana omugenzi gwe yalese be baamukwata ne bamutwala ne bamukasuka kye bayita okusuula olw'obusungu bwe balina oyo omukazi yabadde ayogera ku microphone senga w'omwana gye baakasuka omwana oyo Bruno K omwana yamusangawo oyo omukazi era oyo omukazi yabeera n'omwana
oba ntegeera bulungi. Kaakati nze Eddie Mizaya n'olaba abasiru ne bagamba omanyi mbeera mu comments, nze nsoma nnyo comments naddala nga ndi ku mulimu. Kati break time tufuna nnyo obudde mu lanchi webityo ogenzeeko mu toilet okufuuka oba ofuuka nga bw'osoma ku comments. Kati kambabuulire, abantu bangi bagamba nti Eddie Mizaya oli bw'abeera ex wo oyina okumuyamba, kikakatako okumuyamba. Argument esinga yabadde ku kigambo ex. Ekyamazima kintu tekikakatako kumuyamba. Naye bw'oba omulinamu omwana, omusajja ng'omulinamu omwana, omukyala ng'omulinamu omwana, oyo tabeera ex. Ekyokuva olwaleero mukitegeere. Abeera taata wa mwana, abeera maama wa mwana, oba abeera taata w'abaana, oba abeera maama w'abaana. Tabeerangako ex. Ekigambo ex kikola ku muntu nga temunnaba kuzaala. Era ex osobola okwerabira munno nga mubadde ba ex. Ne bwe mumala okuzaala, teri muntu yali erabira muntu gwazaddemu mwana okutuusa nga Mukama Katonda amuvunziza n'amagumba n'agavunza. Kuba omwana wo ne b'omujja Uganda n'omutwala mu America. Era omwana oluba okumubuuza who's your father ng'agamba Eddie Mizaya. Omwana ne bw'obeera ng'omujje ku nnyina n'omujje Masaka n'omutwala e Bulaaya Bungereza, oluba okubuuza omwana who is your mother nga wagamba nti Yerita. Naye tewaliwo kibuuzo kijja kujjawo nga waliwo ekigambo kye bayita ex. Banabeera babuuzaani. Kati maama w'omwana wo abeera mukazi wo, taata w'omwana wo abeera bbaawo. Wadde muyinza okuba temukyegatta mu bya mukwano. Kubanga omu ku mmwe bw'afuna ekizibu kikkakatako okutegeeza famire yo nti nga bw'olaba Bruno nti maama w'omwana yafudde ne basitulanga famire, era they contributed mu kuziika omufu, era osibalinaako mutawaana. They did well mu ekyo. Ontegedde bulungi. Kaakati mwabawooza nti oli ex, kye kino kye mbagambe nti nno nze sitegeeranga bino biddanahali, simanyi dinahali ga maziga ku kkubo. Nze Eddie Mizaya waliwo omukyala bamuyita Winnie ali Kampala wakabi financially. Yagamba alina omwana wange nti bamuyita Morris. Reality simusisinkanangako, sinaba kukyaprovinga. Naye olw'okuba ekigambo kye yaŋŋamba kati kindi ku bwongo. Era omukyalo oyo Winnie bw'afuna ekizibu, trust me, ngamba Rita nti Winnie maama wa Morris ayina ekizibu ABCD. Bwe mba sirina litampola. Kuba oli omukyala yanzaalira omwana, waliwo ekitugatta. Wadde gyali ali mu nfumbo nange ndi mufumbo. This is Eddie. Nze tonsuubira kweyisanga gano agamenke. Era tonsuubira ensonga lwaki ffe tuli bwe tuti nti mu myaka 14 waabulayo omuntu yenna ayabya Eddie ku kintu kyonna. Si bwakuba ndi malayika, wabula mmanyi kyenkola. Abantu bonna bo be mulaba be baabya babeera balina ensobi zaabwe nga bba abantu. Ate nze ndi carefree kuba teri ajja kujja kunjabya. Nze nkugambye Mama Morris ne baba alina birthday ennaku ezo, era nagenda nenkwata kenkutte ningamba nti no birthday yiyo kuba manyi yaŋŋamba mwana wange tansabangako ku ssente. Kati bwakeera ku makya n'afuna ekizibu, why don't I contribute?
bwenfuna ekizibu gwe bagambye asobola okwebaka mu nju era jakkeera yajjose okukeera kukomera agambe nti Eddie whatsapp kyekyagaanyi kuba ndi taata wa mwana w'ekyo tekirivaawo oba ofuuse wa bbeeyi oba ofuuse minisita oba ofuuse biki omanyi nze kankubuulire mumanyi lwaki mu bazungu teri bakadaama bano bakadaama bayita bahausigaalo amazungu teriyo hausigaalo pointi eri emu nti Katonda gwe weebuuzeemu baakuzaala ng'abaana abalala oluusi wasoma ng'abaana abalala lwaki omwana omulala yakola ku TV gwe nobeera ng'omulimu gwe gw'olina muto okulabirira abaana ba banno nti gweoli hausigaalo is your profession. Katonda abeera yakulaba nti amagezi go galina kukoma ku leve eyo. Waliwo ne basisita bange sister wange muwala waali Sinakakali n'abanyumiza yagendeye mu nsi z'Abawarabu naye tekingana kwogera mazima kankuddiremu egwakola obwa hausigaalo amagezi go ga bwa hausigaalo era gwakola obwa hausigaalo sikusuubira kuwajuwingana Eddie Mizaya ini what oyina kunyumya gaboozi gammwe simanyi bosi yazze yabaddangako omukwano bosi yaŋŋambye yoza amasepiki munaye saalidde kyaggulo ate nze seebisse ebyo si byennyumyanze si byebizibu nze ebizibu byennina nabadde nvuga emmotoka omuzira ne gunsika emmotoka yange yafudde esi emmotoka yange eri mu galagi bannange ndi wano mpewo enzita kati oba oyagala tugatte biboozi ki era okuddako no Facebook kulwokuba Facebook tesaba interview kati gwe gwolaba oli simanyi Bruno Minio gwe gwolaba Bruno Kebiki kati gwe omulabanga King nenze mulaba talina kyali gyendi waliwo ne comedy gye nasomye yanyumidde nnyo ate comedy eri yanyumidde nangamba wali agambye nti Eddie Mizaya owalana Bruno ke kuba musajja mulungi ate ayambala bulungi newunyiza amasuuti Bruno ke gayambala ga mitwalo 34 nze nsobola okugula essuuti 10 nga nzaagadde nesizigula it is not my desire ng'oli bwagenda mu dduuka n'agula Benz omulala n'agula Volvo n'agula Tatauli oba kitegedde nze sibigula osanga omuyaye nga ayambadde engatto zino ez'eddiba zimusonso nga ya mitwalo 10 oba mitwalo 2 naye n'osanga Eddie Mizaya nga ayambadde engatto gy'ototegeera nga ya mitwalo 8 naye nga gwe togitegeera buli muntu abeerako ne desire ye ngono omuvubuka Kaye bwe yagamba nti eno t-shirt baagiwako amata nti ye mulabikira ng'egye bayiwako amata oba kitegeera nene irabira nti eno t-shirt enzo okuba egula obusuuti bwayina buna kati lwebito bwe biri so sometimes zimwe bakadaama mulina okutuula ne muwuliriza ne muyiga bw'onooba toyagala kuyiga tojja kuba mu mbeera mbi nange Eddie okuva mu mbeera egyo embi gye nalimu namala kuwuliriza ba Misach Ssemakula nze nabanyumiza Misach yantumako oluwombo eri ku luwombo ku Busaabala Road nentambuza ebigere okuva kalenda nenzikirira nenninda oluwombo ne balumpa nenduleeta Misach Ssemakula ku luwombo Misach Ssemakula naye musajja gwe ku luwombo lwe namuleetera gomanye ekintu kye yampaako nga kitegeeza ntambudde okuva kalenda nenzikirira eri yonna nga nkolerera kafi kakati nawuliriza neŋŋamba naye musajja ono nga njoze nnyo by the way nga nkola ku leediyo saagala mulooze nti nno nali njera nga nkola ku leediyo nampa akafi Ssemakulu oyo nanyiiga nenkyawa Ssemakula
naye lumumba ndi mukageto kange nebase ningamba naye musajja ono sengamba deni ne kunje yali ntumye nti nedda asa jenafuna nti nedda nentakula omutwe nfune kunje kati nange embeera awo nengamba Aruna nali mutumye ddi alinamu ayina erinnya era mbeera awo nengamba Aruna ate ze bengenda kukundiza abo bentu masituma bana abakolamu era bantuuka wali bwe ndaba Aruna gwe ngenda haji bampa ekijanjalo bampa ensuju bampa emboga bampa ki nengenda nentuula ye nagenda nakola oda kati nange mutuma kubanga kakati essaawa zino ekkunje libaamu kati gwayagamba ayakaza comment ndi kwa gaya ayambala bulungi gyoli nsibyetaaga alabika bulungi gyoli nze byokulabikako bulungi nze manyi nti n'omuntu yenna alabika obulungi yagenda mu dduuka naga nti gundi eyo yammeka nti amutuwaano n'asasula yewe yalabika obulungi nze mu bwongo bwange nze manyi omuntu alabika obulungi y'ono alabirira omukyala amuzaalidde omwana so so naagula keesi baziika omufu nze okimanyi nti n'essaawa zino Kapere andabikira bulungi okusinga Bulunokke nti Kapere avaayo n'atunula mu kamera n'abagamba bannange mukyala wange talina kyakulya tetulina kyakulya igwe munnayuganda akwatiddwako n'okwata akasimu n'oweereza Kapere 10,000 naye ng'ayogedde mazima nti nno ssente asolooza za kuliisa famire ye ne kaakati omuntu osolooze ssente olabirira ab'ebbali mukazi wo n'afiira kafalisi buno bwaba nomadics n'ogula keesi ekolera ku remote